Festival yasobodde okubatenga omukulu Eddy Kenzo embeera ngo yasobodde okubatenga etabo olunaku lwakyo yabaddeko ku Facebook live yasobola okubatenga ategeeza akadde kano ka Eddy Kenzo yali agenze mutuwa yesaidi za Ivory Coast akadde kano gyali omukulu oyo Eddy Kenzo gyakyali mpola yasobodde okubatenga ayita nasobola okubatenga ategeeza bingi nnyo ebyasobodde okubatenga bitambula nga gaba bangi nnyo abadde tebaagala festival ogamba nti bagamba byabufuzi biki Nenge Eddy Kenzo ngembera yasobodde okubatenga ayogera agambye yakoowa ebyobufuzi era talina muntu yenna gwawagira sooka owulira Eddy Kenzo njagala kuyimba politics namuwagirako kyemuwagidde nantuusa gye yantuusa nendaba nga sijja bifunamu amaanyi nyina matono yosituukayo nenkita buli kintu kibaako kabaka waakyo kati ffe amaanyi gaffe gakoma walala nalaba nga ndowooza nali neetadde ku kintu kyesisobola nga kigenda kundetera ebizibu bingi nnyo olw'omaanyi amatono gennyina nenkyesonyiwa nenkirekera abakugu abakisobola kati mbadde nti ekintu kikwatagana ne politics mukikwasa abakisobola ffe tudde mu kuyimba era nze ndowooza temujja kundaba nga ndi ku bituuti byaba politician okujjako nga is like a thanksgiving introduction oba mukulu gwonna naye kikwatagana ne raale kati ekyo nakita it's not my thing. Eddy Kenzo oyo yabadde ku Facebook ng'ategeeza wabula yeekokkodde abamutiisatiisa bategeezeza naye yeetegese abamutiisatiisa nga bayita ku Facebook n'ebikutu egy'enjawulo nga bagamba nti ebyobufuzi yabagambye keetonye kagwako Eddy Kenzo ye wasibidde ate buli muntu yenna alowooza nti ojja kuddawo ntiisetiise mbwe oba towagidde kino sijja kuwagira genda owagire b'osinga okwagala nze tompagira nze njagala abantu abakimanyi nti amwe musician I sing, I do music for music. Okitegeera so buli muntu anjagalire mu kategori yange so si muyiyo munsuubirira oba onjagala oba tonjagala bibyo bumanyi nze mulimo gwange kuyimba nenjagalwa abatono nenga bategeera kyenyimba okusinga okwagalwa abangi ng'ate bwe n'abanfunye obuzibu tebajja kumbeererawo. Eddy Kenzo oyo ng'abategeeza ababadde bawalana festival ye abagamba nti byali byabufuzi ng'embeera basobola okubatenga etambula bayogera nnyo ne bagamba Eddy Kenzo afuna atya ekkololo abakubira ekkololo bonna balina kuba bazzukulu kati mu mbeera eyo waliwo abamubuuziza ebibuuzo ne bamutegeeza Eddy Kenzo waliwo abagamba nti wasaddaakira ennyumba yo eri esseguku kituufu oba si kituufu nti festival mbu Illuminati Eddy Kenzo yabazze bw'ati abagamba nti Eddy Kenzo wa Illuminati sooka oli bwe yagambye ono agamba abasaddaase mpozi waliwo ne mbadde nerabidde okwogerako bano abantu abakkiririza mu malogo musimanyi Illuminati simanyi ataani mpulira ebigambo bingi oli n'agamba Kenzo takyasula mu njiira eziteguku kubanga Illuminati yagimugobamu Kenzo bino biri kati osho tebaddeeyo bajja gamba Kenzo sho teyabaddeyo simanyi because of Illuminati bonna abantu sho gye bajjeyo bali Illuminati ensi yonna yaguddemu sitoomu Illuminati bamisa batubeera abantu abategeevu let's be exposed tubeere abantu abalina amagezi mu mutwe tubeere abantu abategeevu naye buli obanga osinza Katonda ate n'omugattako ekintu ekirala olwedde ogenda mu kyaki naye ate olina biriivu ngu eriyo amaanyi amalala kwegamba Katonda tagenda kukuwa kuba tomwesizenna. Eddy Kenzo ng'abategeeza abawogera mbu ennyumba ye yagireka oba yagisaddiikiramu oba mbu Illuminati abategeezezza mubeere ku mulamwa. Eddy Kenzo asobodde okubatenga asiba abaana balenze mu Masaka Kids Africana abakoze video ey'oluyimba olusinga okubatenga trending akadde kano yagambye bw'ati tweyagala eri mu miliyoni kati 8 scoring a million view every day but that's big. Scoring a million view in a day, it's big. A big thanks to Masaka Kids. Mbabaza nnyo baana bamwe muli balungi nnyo muli balungi ddala mwongere keep dancing Masaka Kids keep dancing and all my young kids groups abajeyo Ghetto Kids. Ye mukulu Eddy Kenzo oyo yasobodde okubatenga ategeeza wabula omukulu gwe bayita Luba events nga wano kibuga Masaka baddeko ayina okubangawo ogwokuna mu mwezi ogwokuna nga 5 badde alina okuba ku Maria Flo yategeeza nti concert ekyagenda mu maaso wabula olunaku lwokka lwe lukyuseemu mu mbeera ey'okutugumya naye olw'obunyigirivu bw'ekirwadde ne idea eyo etuuse ekiseera ng'era idea erina okudropingibwa oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'agamba ebivulu byonna n'emikolo gyonna n'obulwadde butulya butambula ebintu eby'okukuŋŋaanya abantu abangi twandibadde nga tubiyimirizaamu akaseera k'ennaku 32 era Eddy Kenzo Festival teyimiridde naye kyekoze evudde ku 28
ndowooza embeera ogiwulidde. Wabula Eddy Kenzo ategeezezza abajja mu festival budde bonna bw'enaabezeewo nti ozze n'akakofiira ko baka people power oba mb'ogidde mu saati ya yero tojja kiyingira ekivulu kye. Waakiri babeeremu abantu babiri naye nga temuli byabufuzi. Anti mwogedde nnyo nti ate byabufuzi ate ani yamuwa ekisaawe. Sooka owulira Eddy Kenzo nti Mukama yakola choice z'emitima nga gyenjawulo. So nze ndowooza abantu bange show yange n'olunaku lwonna lwenaabaayo nsaba buli muntu ajje nga tali mu politics. Jangu nga temuli politics. Tugenda kujja announcing anytime show yaffe ejja kubaayo. Jangu nga tolina kirowoozo kya politics naye ng'ozze kukyakala. Just come for party. Don't come for political meeting. Come for party. Muntu yenna najja nga ali political tojja kuyingira. However much twagala abantu mu show. Ne muntu yenna najja oyambadde kala z'abapolitician tojja kuyingira. Oyambadde NRM tojja kuyingira. Oyambadde FDC tojja kuyingira. Oyambadde people power tojja kuyingira. Until ngoze kukyakala mu show, kukyakala kukyakazi. Awo ojja kuyingira weeyagale, onyumirwe nnyo, tiryakwata ku mukono ddeeka mirembe, then ebintu byammwe binaatuuka ebya politics ate kati mutandike.